Sinkulamusizaako nnyo mukwano gwange najo sinza okuba ng'otuwuliriza kola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Paul Kagame ow'e Rwanda Kigali avuddeyo n'ayatulira ab'ekitongole kya African Union. Avuddeyo n'abaatulira mu ngeri etya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku UG Updates week osinza okuba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano. Gwe yenna ali emitala w'amayanja ali Qatar, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA mwena mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Nammwe abali mu Canada saako ne ku muliraano Kenya mwena abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Mwebale nnyo kwekuumira ku mayengo gano. Wabula gwe atannatweyungako ng'oyagala okutweyungako kirira wansi olw'ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyungako gwe mukwano gwange osobola okuba ng'ofollowinga byonna bye tukola. Jjukira nti nno ekitongole kya African Union kyatudde era we kitudde okuba nga bateeseganya mu kuzza eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo naddala mu Eastern Region. Eyo akabinja k'abayeekera ba M23 gye kasiisidde nnyo era wenjogerera ebitundu ebisinga biwambe. Ekibuga Goma baakiwamba, kakati airport n'endala eya Bukavu naye ewambiddwa. Kati boolekera kibuga ekya Northern Kivu kye baagala okuba nga nabo bateeka mu nkola basobole okuba nga bakyeddiza. Omukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde bino byonna bigenda mu maaso, amawanga ag'ebunaayira ssaako n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo pulezidenti waalyo Felix Tshisekedi bonna olukwe balusonga mu Paul Kagame ow'e Rwanda. Bagamba nti Kagame yasinze okuba ng'ayiwa troops ze amagye ge ne support eri akabinja kano abayeekera aba M23 kasobole okuba nga katigomya eggwanga lino erya Congo okulaba nga conflict teziggwamu. Era bwenjogerera ba migrants basusse obungi mu ggwanga erya Uganda, Tanzania ssaako ne Burundi. Bano nno nga badduka kunoonya buddamu olw'ensonga nti ewaabwe kitokota si kisaanikire gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati leero United African Union bwe badde batudde, Paul Kagame avuddeyo n'abagamba bannange muleme kutikka Rwanda mugugu gwa Congo badde ni yonna eya Congo ne mugitikka Rwanda. Nabagambye Rwanda nsi ntono tesobola kwetikka bizibu bya Congo byonna bimalayo. Era mulekerawo basibako amatu g'embuzi baliisa engo. Era n'avaayo n'agamba nti no mwe muba muwulira nti obuzannyo buno obw'okunenya ssaako ne peaceful talks zigenda genda mu maaso n'okuba nga ziteekawo oba nga zitebenkeza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mugende nalyo mu maaso kubanga ffe tusisinkanye ebizibu bingi n'okusinga mmwe kye mulabako ddala. Agamba nti eddembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo terigenda kutebenkezebwa na peaceful talks ssaako ne games ez'okunenya eggwanga ery'e Rwanda nti yeetadde olutalo mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Nedda abagambye nti nno mwetaaga okunoonyayo solution endala. Era n'agamba nti neggwanga erya Democratic Republic of Congo lisobola okwekwatira ku burden zaabyo lifaafagane n'ebizibu byalyo basobola obyemalira. Ebizibu bye basobola obyemalira. Sibala lwaki mututeeka mu kanyigo mu kattu okuyingirira ebizibu ebitatukwatako. Ziri ethnic conflicts era lutalo lwa byabufuzi lwe lugenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Paul Kagame ow'e Rwanda watu wavuddeyo n'abagamba ffe temututikka mu burden ya Democratic Republic of Congo kubanga Rwanda nsi ntono ate Congo nsi nnene okubanga Rwanda yesobola okwetikka ebizibu byayo byonna. So bannange mutuweemu ku buweerero temututikka bizibu bya Democratic Republic of Congo. Paul Kagame watu wavuddeyo n'ayasanguza ekitongole kino ekya African Union nga bagenda maaso n'okumunenya ssaako n'amawanga ag'ebunaayira nga ye wasapootinga abayeekera bano aba M23. Wenjogerera abayeekera bano bazzeemu ne bakola warming attack mu nnaku eziyise emabega ne bawamba airport eya Bukavu era eri mu ngalo zaabwe mu 5. Kitegeeza ki? Nti teri nnyonyi ekkirizibwa kubuuka wadde okugwa. Era amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo twandiga nti no gandikozeseza airport eno kudeployinga amagye basobole okuba nga beerwanako ne kati ekikyasoboka. Era wenjogerera bonna baasizinze fire era ne baretreatinga ne bateekako akukola tondeka nnyuma okusobola okutaasa obulamu. Jjukira nti no bino ebitundu ebiwambiddwa ebisembyeyo okuwambibwa bannaggwanga ly'eggwanga erya Democratic Republic of Congo badde basuubira nti no bayo wali seefu ne babadde banoonya obubudamu naye ekibaguddeko nga gavumenti yabwe yennyini
y'eggwanga erya Democratic Republic of Congo evuddeyo n'egamba nti no bannange tubakubiriza obutajja mitwe mu nnyumba, mwekuumire mu nnyumba kubanga ekijja si muntu kino kitokota si kisaanikire, mwandibadde emitwe mugikuumira mu nnyumba okusobola okuba nga muli seefu. Embeera bwetyo weeri. Obadde muwuliriza mulungi nnyo, obadde ku Yugi Update TV nga kw'osinza okuba ng'otuwuliriza, era weebale kwekuumira ku mayengo gano. Gw'ayagala otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoneko ojja kuba ng'osobola bulungi okwegatta. Kumbaagala nnyo, mweraba.